atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama namugereka bwepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu ggwe akatonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu weewaawo ange tunaakubeera nga tutandika omusomo ogwakadde kano badde nsaba buli mwoyo gwonna oba buli musamize yenna asobodde okubeera nga atuuka ku ddaala erya enjuba okwakira mu kifuba nkusaba otandika okubeera nga owanirira ekifaananyi oba image gye ntadde esooka ey'omulongo asooka tandika okubeera nga okiwanirira eri ensi yo nze nakituukako naye njayaanira okubeera nga buli kinnoomu naye akituukako so teeka ekifaananyi ekyo nga olaba enjuba ebadde eyakira mu kifuba kyo eyaka mu bwenyi n'eyaka ne mu kakulengeko ak'omu kiwato amayengo gabeere nga gava mu nsi ze ezo ssatu kwe kujjayo era obulongo obusatu okitegeera so mbadde nsaba tandika okubeera nga owanirira image eyo oba ekifaananyi ekyo mu birowoozo byo osobole okubeera nga tweyongera mu inteste oba mu maanyi ag'obwakatonda bwaffe tusobole okubeera nga tukwasizaako baganda baffe bonna abakyebase basobole okubeera nga beewangulira ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo ekyo twajja okusobola okubeera nga tufuna mu kaseera kano nga emyoyo egyawamu weewaawo ekirala kyensaba yessaala eno mbasaba mwenna abasamize abasobola ng'oluŋŋamizibwa omwoyo wo omutukuvu osabe essaala eno n'ekiruubirirwa nga tonnaba kubeera nga ogenda kwebaka kola ekiruubirira agamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu ndi bumu wamu ne bajjajjange mbw'amayembe amazadde era amalungi emizimu emizadde era emirungi abakama mu butonzi emisanga emizadde era emirungi n'obutonzi bwonna okusobola okubeera nga njogera nabwo mu ngeri y'ebirowoozo ndi mufunyi eri obubaka bwabwe busobole okubeera nga buyingira mu ntegeera yange ey'obwannaalongo bwange era ndi muvumbuzi olw'amagezi gaabwe ago ag'obubaka bwe babeera bampeerezza era kuno kwe kuyaayaana okw'obutonzi ndi mwetegefu okusobola okubeera nga nfuna oba ndi mwetegefu okubeera nga ntandika ekkubo eppya ery'okutegeera n'okumanya n'amagezi amatukuvu okuviira ddala ku mitendera egya waggulu mu butonzi nga obutonzi we bunnonze okubeera nga mpitamu ndi musiimu ku lw'akakisa kano era nga ntandika okuva akadde kano nzikiriza buli kintu kyonna okusobola okubeera nga kikola ku lw'obulungi bwange mu ngeri ennyangu n'ekisa weebale nnyo weebale nnyo weebale nnyo weebale nnyo kiddemu emirundi esatu essaala eno mugisabe nga tonnaba kubeera nga ogenda mu kwebaka osobole okubeera nga ogattaganya amayengo ag'abajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo
gakukwasizeeko okubeera nga bakuwa obubaka obulambulukufu naye kyonna kibeetaagisa okubeera nga bakugamba eri ensi yo mu ngeri y'ebirowoozo bisobole okubeera nga bizaalibwa mu maanyi g'obwannalongo bwo mu luzaanyimbe ekimanyikiddwa nga subconsciousness. Weewaawo. Omusomo gw'olwaleero njagala kubeera nga njogera ku ngeri gy'osobola okubeera nga wejjanjaba ng'oddamu okuwandiika ebirowoozo byo. Oba okuddamu okubeera nga owandiika ensi yo. Jjukira ensi bagifuusiza birowoozo era byonna bye ngenda okubeera nga nkuluŋŋamizibwa okubeera nga oddamu okwejjanjaba bigenda kubeera birowoozo byo. Ensonga lwaki baganda baffe bamuntu musota baatukuumira mu nzikiza okubeera nga tetwejjanjaba nga tukozesa enkola ez'ebirowoozo, enkola eza langi ez'enjawulo, nti bo baakirabanga tuulo ey'okukola ssente ate nga basanyuka nnyo ffe nga tulwala, kubanga okulwala kwaffe kwe kufuna kwabwe era essanyu lyabwe kubanga baali bayagala tukendeere mu nnamba nga bayagala simanyi miliyoni 5 yokka nga ze zirina okusigala ku sseŋŋendo eno basobole okubeera nga batufuga bulungi. So y'ensonga lwaki bino byonna tebaabitusomesa. Tebatusomesa ku langi ng'eyakakuba ow'amazzi nti w'obeera eginyiikidde ekuwonya weewonya abantu bo, ewonya abo bonna ab'eŋŋanda zo. Mu ngeri eno amalwaliro gabeera gakoze eki? Gabeera gavuddewo kubanga tubeera tetukyakola ki? Tuba tetukyalwala. Jjukira amayengo aga wansi ge gabeeramu endwadde naye amayengo aga waggulu tegabeeramu ki? Ndwadde. Y'ensonga lwaki Abaganda nga tebanaba kubeera nga bajja Bunwe eyali aprotectinze senta y'obutonzi wano tebaalwalanga bajjajjaffe. Nedda, kubanga amayengo gaali waggulu. Era ebiseera ebisinga mwebuuza lwaki bajjajjaffe ebiseera ebisinga baabeera nga asobola okubeera n'abakazi 5 9 ne bakolagana nga ne waabeera afudde ne basigala nga bakyali mu maka ge gamu ne bakuza abaana baabwe, nti amayengo gaali g'amaanyi nga tebakyalina bujja. Nga tebalina bujja, naye ekizikiza we kyajja ekyo kye baayita ekitangaala, simanyi mapeera kye yaleeta, then y'ensonga lwaki obujja n'eddogo lyatandika okubeera nga likka wano. Jjukira baasooka kumala kutuloga wano nga bakozesa obuyinja bwe bajja nga bagenda bakola ki? Baplantinga mu macule n'evvu ly'abajulizi gye baayokya, naye nga baali bakola bulogo. Era mu bulogo buno mwe mwagendera n'omutwe gwa kabaka waffe Muteesa. Omutwe gwe baagutemako, ekiwudutuwudu kye ne kisigala mu England. Wano ne batuleetera ddole by'ebituufu nga bakola obulogo bwabwe. Mu ngeri eno baawunika Buganda ne bawunika Uganda kubanga baali bamaze okumukwasa amaanyi ga Uganda. Mu okumukwasa amaanyi ga Uganda kyabayamba okuwunika Uganda yonna nga bakozesa ennono ya Buganda. Okitegera? So tekiniki eno nsaba tubeere nga tugikozesa, bagiyita okubeera nga oddamu okuwandiika obulamu bwo. Mu ngeri eno mu kuwandiika obulamu bwo osobole okubeera nga weewonya. Jjukira nkugambye nti ng'owandiika obulamu bwo okozesa birowoozo. Era ngenda kubeera nga nkozesa example ez'enjawulo osobola okubeera nga otegeera kiki ky'osobola okubeera nga ofumbamu naawe engeri yonna gy'osobola okuddamu okuwandiika ebirowoozo byo. Jjukira mu kuwandiika ebirowoozo byo oba mu nsi ey'okusatu etuddemu obwa taata nga ye consciousness yo, subconsciousness nga ye NNYO gy'atudde mu maanyi go, then n'omwana nga kye kirowoozo kyo. Maaso eyo waliwo bye ngenda okubeera nga mbabikkulira naye nkyasooka kumala kubiyitamu kubanga nze
nga omutonzi njagala nnyo okubeera nga nsomesa ekintu nga mmaze kubeera nga nkiyitamu. Naye engeri asiika obulamu atassa mukono, then ensonga lwaki njagadde okubeera nga mbayambako mu kubeera nga mukozesa empandiiko okuddamu okwewandiisa obulamu bwammwe, musobole okubeera nga mwewandiisa nate. Katukowe ekyokulabirako. Ng'okozesa ebirowoozo byo. Kankuwa example nti wayinza okubeerawo nga mu biro byo eby'emabega tugenda kuwandiika obulamu bwo obulamu bwo nga tukozesa obulamu obw'emabega oba obw'emmaaso. Naye kati kantandikire mu bw'emabega. Katugambe nti nno wali obuuka, nga mu kubuuka wanuuka. Mu kunuuka okwo n'ofuna obulumi obukyakuliko paka olunaku olwaleero. Naye nga kyava mu kubuuka okukyamu n'olaaninga bubi we wali obuuka. Oyinza okubeera nga mu kiseera ekyo walina emyaka 15 ng'olunaku olwaleero oli myaka 4 oba 3. Tuddamu tutya tuwandiika obulamu bwaffe kubanga jjukira omwoyo w'omutukuvu amaanyi ge gatambulira mu kadde akakati. Obulamu bwo bwonna osobola okubwakiseesinga bwonna obw'emizimu gye egy'enjawulo. So kati engeri w'oli mu bulamu obw'olunaku olwaleero era oyina amaanyi agasobola okukuzza mu timelines ez'emabega, kye tuyita ebiro byo ebikulirwa jjajjaffe Ssekiro. Osobola nayo omuyita n'omukoowoola n'ogamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu nkoowoola jjajjange Ssekiro onnyambe osobola okubeera nga nziramu okuwandiika obulamu bwange. Kati jjukira olunaku olwo we wali obuuka n'onuuka. Engoye ze walimu oddemu obuuke. Naye mu kubuuka ekifo ekyo kye wabuuka n'onuukiramu laba nga obuuse bulungi. Era ogende ogambe muzaddeyo oba omuntu yenna eyali akulira amakaago gwe wali oli oba gwe wasooka okutuukirira n'ogamba nti maama oba taata nnuuse oba nfunye obuzibu bwe buti. Omugambe nti omanyi maama mbuuse wali naye mbuuse bulungi, nandinze bulungi. Ozannya akatambi ako buli lunaku obulumi obwo obwava mu kaseera ako oba oddamu buwandiika nate. Nejjukira ensi y'emyoyo oba ensi y'amayengo si byamangu. Jjukira ekikula amangu kifa mangu. Oludde n'ekintu ebbanga ddene olowooza ogenda kikyusa mu wiiki emu oba 2 gwe kiremereko mwezi gumu 2 3 4 kubanga jjukira era obadde okozesa essente okubeera nga ogula amadagala ag'enjawulo. Simanyi sekaani genda wano genda okitegera. So kati gwe wandiika buwandiisi ng'okozesa ebirowoozo byo naye making sure nti okikola buli lunaku. Wekibeera nga kikola ki kolayo n'akabaga ng'omaliriza nti mbuuse bulungi weekulise. Ya bannange nayiza okubuuka wali bakukwate mu ngalo boosala keeki gwe kyonna ky'oyagala kola image zonna naye nga making sure nti images zino oziddamu buli lunaku. Okitegera. So kino osobola okukozesa ensi yo ey'emabega. Kino nkuwa nga example naawe osobola okuteekawo ebizibu byo ebyatandika mu lunaku olwo lwe watandika. Kankuwa ekyokulabeko kiyinza okubeera nga yali accident gye wafuna. Jjukira olunaku olwo emmotoka gye walinnya ng'omutima gwakukuba n'ogamba naye olwaliro sigenda genda kabula soke. Mu kuwaliriza n'osalawo n'ogenda ekabula soke. We wafunye accident ekuleetedde obulumi obukyali mu kyombo kyo. Oddamu otya okuwandiika obulamu bwo. Koolwo ddamu ojjukire olunaku olwo we mwali mugenda ekabula soke oba awantu wonna. Ogambe nti
naye mpulira omutima gwange gugamba sigenda. Olabe ng'emmotoka ejja ezze ogambe sigenda genda kansigale ewaka. Olabe ng'emmotoka egenda weegenda. Owulirize ku mawulire nga bagamba nti emmotoka gy'obadde ogenda okulinnya efunye akabenje. Ogambe kale omutima gwankubidde. Okitegeera okizannye nga buli lunaku. Amayenga agazeeta obulumi obwo n'accident eyo obeera otandise okubeera nga ogalivansinga, kwe kubeera nga oddamu okuwandiika obulamu bwo. Wekkiririzeemu omanye nti nno buli kintu kyonna kisoboka mu maanyi g'ekitangaala kyo, kubanga mu butuufu ffenna tuli mayengo, nga buli kintu kyonna gy'odirectinga oba kubanga yegwe Katonda w'ensi yo, buli gy'osonga n'amayengo gye galaga. Okitegeera? Okay, kati example y'emabega. So musobola okukozesa examples ez'enjawulo. Kankuwa example endala. Wandibanga wamenyeka omugongo. Naye ng'omugongo guno gwatandika mu ngeri gy'otamanyi. Ne gugenda nga gukula. Tukusobola okukozesa okuwandiika okw'emmaaso. Owandiika otya mmaaso. Osobola okukeera ku makya n'ozannya firimu. Katugambe olina mukyala wo oba mukyala wo ye yafuna obuzibu ng'olina mwami wo n'omugamba omanyi olunaku olwaleero omanyi nti omugongo guwonye. Mu mugongo guno okuguwonya ojje ogambe omwagalwa oba eweŋŋanda zo oba yenna gw'obeera oyagala mu firimu eno, omugambe nti munnange omugongo gubadde gunnuma tegukyannuma. Mujagambize musanyuke. Wekibeera nga kisoboka kola n'akabaga olabe abantu nga bakukwata mu ngalo era ofune essanyu ery'okulaba ng'owonye. Jjukira empulira eyo weebake mu kirooto ekyo ekyokulaba nga ddala ekintu ekyo kiri mu bwa ddala, era empulira eyo gy'ebeera omusumaali ogukomerera omutonzi. Negative electron neefuuka positive electron, gwe musumaali ye feeling yo y'empulirayo. So owulira essanyu eryo n'okubeera nga okkiririza mu ekyo mundaayo ng'okizannya buli lunaku kye kibeera nga kitonda, n'obeera nga abadde omwana mu bwa Nalongo kye tuyita desire mu luzungu ne subconsciousness Nalongo. Jjukira Nalongo buli ky'omuwa ye kyazaaza oba kyayingiwaza. Buli wonaabeera ng'okizannya omwana ono ajja kkula afuuke taata. Ekibadde mundaayo ne kisikizibwa mu bulamu obwo obwakaakati. Y'ensonga lwaki mu byawandiiko baba bagamba ebyataata byange ebyataata bya mwana n'eby'omwana bya taata, kubanga muli kimu. Idea yo buli gy'ofuna yeefuuka omwana, ezimbibwa amaanyi g'obwa Nalongo agatudde mundaayo. Wegakula ne gafuuka 51% mu electrons ze ez'entegeerayo ng'olemeddeko, then neekulaakulana neefuuka taata. Then idea empya neddamu neefuuka omwana, kubanga bonna bali kimu, tewaliiwo asobola kubaawula. Kweka okugeresa kwe baba bagamba mu bitabo byammwe. Okitegera? So osobola okuwandiika obulamu bwe butyo ng'okozesa obulamu obw'emmaaso. Katugambe pressure. Pressure w'obeera ng'obadde olina pressure nga pressure ya waggulu, gwe buli kiseera genda nga bakukebera, genda gwe teebereza ng'ozannya akatambi ng'olaba nga ogenda mu ddwaliro nga bakebera pressure. Pressure yo ebadde eya wansi kati eri nnomo, era olabe bulungi ng'eri nnomo, ojja ogambe mukyalawo oba baawo oba eŋŋanda zo, pressure yange eteredde, osanyuke oba mukola akabaga kyonna ky'obeera oyagadde. Swandika script y'obulamu bw'ogizannye nga buli lunaku.
oba ebadde pressure ya waggulu gwe gizannye nga olaba ekkiridde kubanga pressure eri nomo eri wakati wa 8 ne 120 gwe kizannye nga buli lunaku era weebake mu kirooto ekyo nga olaba era ojagambize essanyu eryo lye wandifunye nga otegedde nti pressure ewonye era nga bakumeshalinze ng'ewonye osanyuke era okole n'akabaga okwate abantu mu ngalo nga bakulisa pressure okitegera abakyala ab'embuto ababeera nga musalibwa buli kiseera osobola okuteebereza nga buli kiseera ozannya akatambi ng'olaba olwaleero abakugamba ati ojja kusalibwa olwaleero ogenda kuzaala bulungi buli kiseera kizannye abasikosero osobola okubeera nga buli kiseera ogenda ne bakkebera omusaayi nga bakugamba asikosero yaweddemu okole ne kapate okitegera waliwo abamu abaalogebwa nga mwalogebwa naye nga n'eddogo lyennyini gye baakuwa ojjukira nti nali ntambula bwe nti n'ensanga akati mu kkubo bwe kati akati kano ne kanfumita we kanfumita n'ensobola okubeera nga nakola ki ng'omugulu gwatandika oba waliwo ebintu bye nabuuka ddayo ku lunaku olwo w'obeera olujjukira kyusa ekkubo luli we wayita yita ewalala ogambe ng'otuusa awo ogambe olwaleero omutima gunkubidde leka neme kuyita wano yita ewalala kati mu ngeri eno oba owandiika obulamu bwo okubeera nga we wayita n'osanga eddogo otandika okubeera ng'ovaawo kino kibeera kiyamba okubeera ng'oweereza amayengo gakubeere nga gakujja mu kizibu ekyo kiwatuukamu ng'owayita mu kkubo eryo kubanga kati this time osazeewo n'olonda ekkubo eppya g'emaanyi g'obwakatonda bwaffe ze zino tools ezimu ze nsaba mubeere nga mukozesa ng'abasamize sobole okubeera nga twetereza so osobola okuzannya scripts zo ez'obulamu bwo mu ngeri nnyingi naye kisinga mu byonna empuliraayo yeetaagisibwa nnyo nnyini kubanga gwe musumaali ogugenda okubeera nga gukomerera omutonzi ye electroni yo omutonzi yewa okuva mu bwawannema okudda mu bwakitinda ge amagezi go ge gakufuula ow'eddembe kubanga buli kintu kyonna kyakuweebwa omwoyo mutukuvu era ng'ayina amaanyi gonna agakutuddemu kubanga ye Katonda wa buli kitonde kyonna teweenyoma nti kubanga ebitabo byakugamba simanyi maama yaŋŋamba simanyi taata yaŋŋamba omanyi waliwo abamu mu b'eŋŋanda zaffe abagamba nti simanyi maama yaŋŋamba simanyi teweesembereza lubaale simanyi biki naye nga mukazi wattu oba musajja wattu ajja n'akuloosa n'akugamba munnange nze bansiba naye nsaba oleme kukola nsobi gye nakola gwe n'osigala mu kugereesa kwe kumu omukazi akugamba omusajja akugamba nti bannange ndi musibe gwe n'osigala ng'okyalemerako nti maama yaŋŋamba teosembereza sitaani manya nti sitaani yeggwe kale kubanga sitaani kye kizikiza kyo eky'ensobi zo ez'emabega omwenda guno gwe bulongo bwo bwe bwakatonda bwo nga newankubadde olina okubeera ng'otegeera nti n'ab'ekizikiza nabo beefuula ab'ekitangaala waliwo lubaale ow'ekizikiza eyeeyita amannya ge gamu n'ag'abajjajjaffe ab'ekitangaala kino kitegeere nzije nkyogerako so ddamu weewandiise omwagalwa wandiika obulamu bwo wandiika buli kintu kyonna naye manya nti tebigenda kubeera nti otandise olunaku olwaliro nti bigenda kubeera nga olabirawo obumalirivu bwo n'obunyiikivu bwo bwe bujja okutuusa ojja kulaba nga we bubeera bulumi nga bugenda bukendeera mpola
balya mmere mwagala nnyo ebyamangu, twagala nnyo ebyamangu. Naye kikula amangu kifa amangu abaagalwa. Singa obwa Katonda bwaffe bwali butambula mu ngeri bwe bityo tetwandiise mu biliyoni z'emaaka gino nga tuli mu kubonaabona kwe tubonyeebonye wano. Bajjajja abali mu kabiri akapya abalowooza nti nno ab'emabega be baakola ensobi byeffe twazikola newankubadde kati weeraba ng'oli myaka 2-3-9 munnange yeffe bajjajja b'emabega emizimu egyo gyaffe. Kubanga omwoyo tegufa. Tetuli mibiri naye tuli myoyo. So, lesoni eno njagadde okubeera nga mbasomesa amaanyi ag'okukozesa ebirowoozo byaffe n'okusobola okubeera nga tweddiza amaanyi g'obwakatonda bwaffe obututuddemu. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.